Sheila Gashumba Asimatuse okuttibwa ababodaboda ababadde bagoberera emmotoka ye. Sheila Gashumba ye muwala wa Franka Gashumba. Wabula bano nga bamulanga bagamba mmwe muli batemu taatawo yasse omuntu naffe tugenda kukutta. Kati nno empawa zitandise okubanga ziyitingana. Mwana muwala Sheila Gashumba avuddeyo ne yeerwanako n'agamba bannange nze gwe mwagala okutuusaako obuzibu nze siri mu bintu bya bufuzi era nga siyina gurupu ya muntu yonna jempagira oba ya President Museveni oba ya Bobi Wine. Ebintu ebigenda mu maaso nze sibiriimu temubinteekamu. Lwaki muntambulirako? Lwaki nsindikibwa messages mu inbox zange okuli WhatsApp okuli Facebook ne Instagram mwagala kunzita? Are you really trying to kill me? Message eno ngenda kubanga injibaterawo nammwe mujesomereko ngeve ewa mwana muwala Sheila Gashumba ngalaga ali mu kutya nnyo wabula nga ate wano wennyini ku YouTube channel yange nga bw'omanyiti amanya yenze Sheila Adita embeerawo waneeno okubanga imbatuusako ebyo bigenda mu maaso worldwide mu Uganda oba as long as nga bitutuuseeko tulina okubanga tubyogerako nammwe bankuba kyeyo imbasibeerabidde kubanga ndi omu ku mmwe inva mu mmwe muli bantu bange nammwe imba injogera ku bitukwatako nga ffe bankuba kyeyo wabula nga tegwe eya subscribing edda inkwagala nnyo muganda wange okola ekintu kyamaanyi nnyo okuyimirizawo YouTube channel eno okola ekintu kirungi nnyo okuviewinga no subscribinga ate no commentinga imbagala nnyo. That's why I keep on telling you inti mu comment section yawo gikozese bulungi ng'okomentinga ekintu kyonna ky'oyagala wabula ate erinnya lyo n'ekifo mw'osinzidde okubanga okomentinga ebyo tobyerabira bikulu nnyo bijja kubanga bituyambako bulungi wabula ate nga if you're new ng'oli mupya ku channel yaffe eno nkwebaza okubanga oyimiriddewoko nkwebaza okuyitirawoko ku YouTube channel yaffe ate era naawe beera nga osubscribinga oleme kusuba waka gwetuteekayo mulungi nnyo. Nze mbagambe Adita nkola waka omulungi ataliko copyright jangu obeere nga oneegatako. So ebigenda mu maaso bye bya mwana muwala Sheila Gashumba. She's in trouble. Omwana agudde mu bizibu. Omanyi ebintu bya Uganda bitandika mpolampola munnange gye bigenda okugweranga Maziga gokka. Ebbanga eriyiseeko tubadde Maziga g'omwana mulenzi atufuddeko omwana abadde omugezi ennyo omuvubuka omuto Nadduli eyakava mu bulamu bw'ensijja kana Nadduli wabula nga abantu bonna babadde Maziga babadde mukonyolwa n'okwejjusa teekako n'okucomplaininga nga bebuuza mazima ddala abantu mu ggwanga Uganda bafaaki. Everyone is asking bwebyo bye biri ku mimwa gy'abantu buli omu ayagala kumanya kiki ekitta abantu ate ne kirondamu abo abantu ab'enkizo bokka. People with names, people with power, people with voice be bantu abagenda nga bavaako bafa bufi bafa abo abalina kumanyi abalina following abalina se abalina eddoboozi abayiwawo omubiri be bagenda nga bakongoka omu ku omu ng'afa omu ku omu ng'afa abantu bavuddeyo ne babeera nga bakibeera nga bakyebuuza kakati nno wano the young socialite Sheila Gashumba kati nno leero yali mu buzibu oluvannyuma olwatata we okola statement enzibu ennyo eyaleetedde okususpectinga nti kyeka taata we y'omu kwabo abali emabega w'okutta Jakana Nadduli. Kati nno kino tekigenda balika bokka nga kitandikidde ku Muwalawe anti abantu bamutandiseeko dda emmotoka ye weeyita abantu abamugoberera babeerako buli muntu ayina buli muntu atandise okubanga pinpointinga amaaso mu famile ya Franka Gashumba era nga bamugamba oyina Sheila Gashumba nawe tujja kukulamu erinnyo oliwulire. So Sheila Gashumba yabadde ayinako walaga emmotoka ye ababoda ne bajjanga bagigoberera corners and corners jalaga mpaka driver we munnange bwe yabalimbye n'abeera nga ababulako. Wano Sheila Gashumba yadduse bulungi nnyo ku mutimbagano gwe n'agamba banange this is enough, this has to stop. Nze I'm not a politician, I'm not into politics. Bannange mulekerawo okunthreateninga nga mumpeereza messages ku Facebook yange ku Instagram yange ku WhatsApp yange mulekerawo okuntiisatiisa. I'm not political. Ababoda bazenga bangoberera olunaku olwaleero and people are threatening to kill me. Kiki mugezaako okukola? Are you really trying to kill me? Yeeyo naawo message ya mwana muwala Sheila Gashumba wabula nga ate bawe gwe tumanyi obulungi the rapper in Uganda, one of the
the big rappers in Uganda munange avuddeyo omwana mulenzi Rickman wavudde naye n'agamba abanange muleke mukazi wange nze my girlfriend is not into politics and she's not on any political party mulekerawo okumuthreateninga mulekerawo okugezaako okwagala okukola mukazi wange ebintu ebikyamu era n'asembayo nga abeebaza bwebaza nti thank you ng'asuubira message tugifunye ng'era wemulaba kapande kaneeno yeeyo no message ya mwana mulenzi Rickman. Now nze nga Sheila Adita I'm going to analyze these messages eya Sheila Gashumba ne Rickman. So as I know Sheila Gashumba, maybe she's trying to pull out interest, to pull out abantu attention, abantu okumumanya nti you know this is a girl, she's a socialite, a public figure, ayagala nnyo okumwogerako, she wants to be everywhere. I know there are no people trying to follow her up. There is none. There is no one trying to follow Sheila Gashumba. If they really want to kill her, the best message, the best way to kill her yandibadde mubala kubanga she's a party person. Olaba nange atayina kyali musisinkana mabala jabeera, musisinkana mu bifo ebyenjawulo jabeera, cause nange ndi muntu ntambula munyo, ntambula muko, so indowooza kintu kyangu nnyo omuntu okwagala okumuta. And another thing, being followed by borders, tebetaaga kufollowinga for longer. Only one time and you're shoot to death or you're shoot down. Bakubiddewo amasasi bakutiddewo. So stop pulling out all these things era okuleeta abantu kuteekawo akajagalalo. Yes, your dad did a wrong thing okuva in our statement egamba lwaki oyo teyafudde as if ye Katonda. Njagala mukimanye bantu mmwe abeegulumiza, your time is coming. Essaawa ya Frank Gashumba ejja kutuuka naye bamutte afe. Sheila Gashumba sawa ye yokufejja kutuka. You people, you just have to be careful ebigambo bye mujjayo nga mwogera abantu babeera balumwa. No, now webibanga bituufu I feel pain, chintu kibi nnyo, ebintu webiti Uganda tayina kufuuka ate bleeding country nti buli kintu ekigwawo oveeyo bakukube bakutta nedda ebintu ebimu we have to let it go. Politics mu ggwanga eryaffe Uganda yafuuka ekintu ekyenyinyaza, abantu bakikozesanga bwe baagala buli sort of things. Munnange kati nno byebyo nno ebivudde ku side eyo era nga nsaba mwe n'abalabye video eno mubeere nga mu commentinga down there imanye kye mulowooza. Imbagala nnyo, peace.